Munnamateeka omulwanizi w'eddembe ly'obuntu Stephen Kalali yaddukidde mu kkooti enkulu ku Tweed Tower mu Kampala n'awawabira Ssaabawolereza wa Gavumenti ng'agamba nti abamawulire ebitongole ebikuumaddembe omuli abapoliisi n'abamagye bayitiriza okubatyoboola nga bakola emirimu gyabwe ne babakuba awatali nsonga ya ssimba. We have just filed an application in court or a suit against the Attorney General of Uganda. Kalali agamba nti buli muntu alina eddembe okukola omulimu gwe awatali amutaataaganya ng'ekyakolebwa ku bannamawulire nga 17 omwezi guno bwe baali bakwata amawulire nga Pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu atwala okwemulugunya kwe ku kitebe ky'amawanga amagatte ekirwanira eddembe ly'obuntu nga yeemulugunye ku bantu naddala abawagizi babakwatibwa kyali kya nsonyi. Abannamawulire bano babadde bayambadde taagisi zaabwe ne be-identifyinga bulungi babaguddeko ne babakuba ne bakosebwa. Ayagala kkooti eyise ekiragiro obutaddamu kukwata ku wamawulire ng'akola omulimu gwe. Tebiddamu kuba nti bikuba oba bitaataaganya oba bimenya eddembe eriweebwa abannamawulire. Ayagala n'abakuba bannamawulire okuvunaanibwa mu kkooti era kkooti ekirangirire nti ebikolwa bye bakola bikyamu. Kkooti at least ebeere nga ewa declarations nti ebikolwa bino bikontana n'eddembe ly'okuba nti omuntu mu constitution oba mu ssemateeka ng'omunnamawulire alina right ekola omulimu gwe. Mu ngeri y'emu omulamuzi Maculeti Businje ku kkooti ya Tweed Tower atandise okuwulira omusango gw'obwannannyini bw'ettaka eryali ery'omugenzi Crespo Kiryowa ogubadde gumaze emyaka 10 nga teguwulirwa. Omulamuzi Businje alambise ebigenda okugobererwa okuwulira omusango guno ng'oluvannyuma lwa kkooti twogeddeko n'abali musango guno okuli Mutyaba Robert, Ssanyu Bukedde ne Munnamateeka Joseph Luzige ne baako bibalambulula. Leero lwe tutandise okuweza omusango. Leero tubadde tuli mu nsengeka ya bujulizi obugenda okwesigamizibwako okutandika n'enkya tugenda kutandika okuwulira omusango omulamuzi nga bw'atulagidde. Ettaka lino baalituppako emyaka giweze 10. Olwaleero omusango gutandise. Ettaka liri eka 2 Bukese Mengo wali. Ssenfuma Josephine Innocent yakusakidde ggulo ku Bukedde TV.